Junior, what is your problem with yekolera? Yekolera itongwa asina buzibu ne yekolera. I give advice for free. Or you either take my advice or not. Sina buzibu ne yekolera. Era by the way sola kuba na buzibu naye. Nze nga babugabi magezi. Bwe nkuwa amagezi n'ogavaako ebiddirira nga biddirira. Kati gwe bagamba mbuno nti tamale mbu kati mbu nsobola okuyomba neyeekolera. Nze namuwa amagezi ne mugamba toddamu vuma family ya Bebe Cool. I think my message was simple and precise. Namugamba vuma byonna ne family ya Bebe Cool mukyala we n'abaana bajjeemu. Era kati yeyeekolera ali Kenya. Alira ku nsiko Bebe Cool anoonya kumusiba. Kati ze junior level jinnatuka ku mpa amagezi. Abantu mbawa amagezi ga bwerere. Because one I'm in the government. Ndi mu government too. I know a lot. Manye bintu bingi. Firi, I talk to so many people. Njogera n'abantu bangi mu ggwanga lino. Kati nze nkuwa buwi magezi nebwa nti ekyo ekintu ky'ogenda okukola ojja kukomekerera wanera kituufu. Kati ge magezi ge nawe yeekolera. Oba teyagatwala ye n'anvuma biyamba ye. Ate nze binyamba. Nze tebinyamba. Sigira nze nsobola okuwa amagezi n'onvuma. Naye the truth remains mbanga kuwadde. Era gaba gakutuuseeko. Kati ze bwe ngamba nti yeekolera toddamu vuma mukyala wa Bebe Cool Zuena mba nkoze bubi. Era ekinaddirira ali kimanya. Kwa goyinza okuloza Bebe Cool yaloopa nga balala be baloopa. Era kasooke nebaze Bebe Cool nti ekkubo lyakutte eddungi lya mukooti. Kati Bebe Cool olwanagana naye onaamusobola. Era mmanyi Bebe Cool yeekolera tasobola kusobola Bebe Cool. Bebe Cool amaanyi mangi. N'okumutwala mu kooti yamuyambye buyambi. Yamuyambye buyambi. Kuba asobola n'okukola ekisingawo. Nabagamba nti mu abantu abamu abakubira abantu enduulu musooke mulowoozeemu. Kubanga bino bya social media okay bu likes bubeerawo ne bu comment nga bagamba sabula. Inayo tuko okusabula nawe ne bakusabula. Ate ensabula y'ennaku zino erimu n'amasasi. Abantu kati bakooye okujoogebwa. Osabula okimanyi nawe bajja kusabula. Kati ze yeekolera namuwa buwi magezi. Ng'omwana omuto. Kwe yeekolera muto. Byalimu tubibaddemu. Fe abaabisookamu. Kati olina ky'oŋŋamba ewa Bobi Wine kyesitamanyi. Sina kyesitamanyi byonna mbimanyi. Mukitegeera. So, nze I give advice for free. Naddala eri abantu abaleeta amaalo ku social media eno. Social media nzibu. Naddala wano ku Facebook. TikTok si nnyo. TikTok teri agitwala serious. Ne kati nze tamale nina bajje no balaba. Nina bakano kwe bali. Nina bambega bayiso kwe muli kuno. Nina bambega basiemwayi kwe muli. Seno page si yakuzanyirako. Era bibwa abantu bangi. Era waliwo n'omusajja baddaze ina byangambye gambye abo kitegeera. So you must be conscious with what you say. Village excitement etuuka n'ekoma. Ebino naffe twabikolanga nga twakajja nga buwanuke butuwaga naye twagenda okulaba nga temuli. Funa wanuke tukke nga tolina wadde 20,000 mu nsawo kati waataayo. Nofuna 50k views tolina wadde 50,000 mu nsawo kati kiki ky'oba oliko oba weerimba. Ekiseggwanga lino ddinaayo. Mutambulira nnyo mu bulamu bw'okwerimba. Kyovulaba nga mu Uganda abayimbi si bagagga. Ekiri mu bayimbi ekibasumbuwa bwavu. Balina okwegatta bafune ku ssente. Kati baserebu mu Uganda, people who can qualify to be celebrities are few. Very few. Tosobola kuba serebu nga lenti osabiriza musabiriza. Kakati how can you qualify? We are just famous. Kyomanyikiddwa. Fame and celebrity are two different things. Kakati is a junior, I give advice for what? For free kwanga byemanyi ne byenda bye bingi.
ku social media eno bogireetako amaalo ojja kufa bogireetako village excitement kwa abovuma nabo tebajja kukkiriza bavuma ekyo kine bajja kikkiriza the work on you mbirabyeko n'amaaso gange kakati bebeku eyekolera bebekulu eyekolera tayinza kuwangula bebekulu ali mu gavumenti eddako General Muhoozi president yaddako in fact 2026 General Muhoozi ayinza okujja nga vice president yes kubanza ekimanyidde ddala 2030 mu General Muhoozi lwajja naye ayinza okukulira akakiiko akagenda okunoonyeza taata wa Kalutu kuba General Muhoozi alina okugendako mu UN so mmanyi General Muhoozi ayinza okuba vice president nga Kaluka 2026 kakoze eki President Museveni ayinza okujja General Muhoozi n'aba vice president ba minister ne babagabana eggwanga lina ba minister 8 General Muhoozi ayinza olonda kaana ne taata we n'alonda kaana bino byaliwo kuva dda General Sejjusa yabyogera ye yali yalabadda Muhoozi project General Sejjusa yasooka ojjogera nti owangu musajja aleeta mutabani we nga President Museveni amuyisa wala General Muhoozi okuyingira amagye yasooka nga weero diyu bana abakuuma ku byalo naye okumutwala esandahasi bino bitegeke byadda General Muhoozi okufuga Uganda kyava dda General Sejjusa yakyogera ne bamusiba nga yamaze okukitegeeza ati bana President Museveni ali mu guluminga mutabani we kati ze manyi General Muhoozi alina okufuna bahandola ng'ate bazungu bw'aba teyabafuna dda agende ku kati ayi kyebasooka okukola kututunza idea kati President Museveni yawulira biki byemwogera kwa mutabani we yasooka n'amussa mu bantu sooka n'omussa mu bantu ne bamwogerako era President Museveni byonna byagenda okwogera mu kalulu akaddako General Muhoozi yajja implementing agezesa so General Sejjusa mugezi ye yasooka obbiraba naye nti mmwe mbabuulire musajja aleeta mutabani we ne bamusiba abamu ne bagamba mulalu naye yali yakiraba dda anze manya ayinza okusooka n'aba vice president kakati president era agenda tuka myaka nga takyasobola kugenda bweru emyaka gigenze nga General Muhoozi yagendayo alina osooka okugendako mu UN alabe abakulembeze bakwatagana batya segere ebyo byonna he needs to learn kakati process yatandika dda kale ate General Muhoozi tajja kuba wa ttabu naye abamuliraanyi manya abanyumirwa obuyinza si be babwina naye ababuliraanyi kakati kyagala ekigane General Muhoozi president yaddako ekyo abantu bakimanyi Abannayuganda balimba kirala ekyo kyo bakitegeera nti yaddako balimba ekirala naye kati Abannayuganda ekyo bagenda bakitegeera era kati kibalimu bagenda bakiraba kitegeera kakati n'olwekyo twerimbe birala kati abasajja ba bebekulu bagenda empola bebekulu mugenda nga mpola yagenda wano okubenduulwa yeekolera ali Kenya yeekwese yawaŋŋanguka bye nali ŋŋamba wisdom kaye nti mulemye kuwabya baana abo ffe tulina emisingi ssebo kwe tuyimiridde okuvuma abantu z'okuddawo n'omanyira manyiro omanyi nga bwenzito wagge omanyi joni oyinza okunzigulako olutalo omanyi gwe abandiye mabega ggwe I always look at you younger boy mulimu ba wisdom kaye wisdom omumanyi nze nabagambye nali ne kaye wisdom nagoba abasirikale ne badduka nange ngantidde twali tugenda kulaba donizera nga asula mabega wa Naijing abasirikale ne baga wisdom kayita parking awo olutalo olwali awo kaye wisdom naye amumanyi nze mutabani w'omulalo mbutata mama Ismaili musirikale kakati mwe beyekolera mwegendereze ejjanzi teribuuka nanzige gwe yasamirira leeta amaalo go ku social media fa abantu tubogerako ne tubasanga ne tunegotiatinga nga tonnaba kuvuma muntu ku social media soko bere ne ba negotiator nsobola okubira kasuku essimu ne mga kasuku genda yulaba omuntu bwati labe ekyagamba gojja kudde olowooza bino bye tulimu bya muzanyo
Go was rest in peace my data. Zemba bulira wano. Abantu wano bamanyi abantu. Oja kudaolo ozemu mbunjabanga junior. Sibanyamberenga kaye. Njabanga kasuku tosobola kubaffe. Bajja kukubira bwerere bakujjemu amanyi. Kati yekolera itongwa. Okubeera n'ennamba ya Bob Wine mu kololo ogyo tekikufuula wa amaanyi ffenna tuziina nange ennamba ya Bob Wine ngiina naye baamu akategeera omanye wa wookoma gwenza ovuma gwe mukazi wa bebekulu gwe Zuwena kyoba bajjamu amannyo owoza ne junior lwaki nze wali ndabyeko ku police station nawe mboyagala kubanga tosobola you can't nze nabala bano munja samira nyenze mu training ya iso nyenze kuyiga mundu mbu junior lwaki akutte ku mundu kati bwe stage kwate ko gwana agikwatako namwe muyini bitu bimugira nemba tuliya look at these boys ebitwe mugendenga mpola bye mutategira mwe beyekolera kati yekolera ali Kenya yekwesa ali mbuwangangu nze wendi wanonwa chai Mama, don't pack chai. I'm here taking tea. Nze mbabulira amazima ababasajja ba kamiliyoni tubamanyi. Nze njogera kamiliyoni wano nenkubira basiime simu manager we oba mutima. Wano njogera ku bebekulu yajja ku graduation yange. Goloza sibamanyi. Edikezo yampa $10 ku graduation teyajja. Sipaise dana yanyimbirira bwerere. Kati I'm talking to people I know. Kati gwe do you know them otandiko bavuma. Who will negotiate for you? Nze wano manyi bakutta abantu wano mu Uganda ne batuyanira mu kaguli. N'omugana ego toyinayo godfather gosobola kubira simu mabegawo. Toyinayo munene mu government gomanyi gosobola kubira simu ne bakutanga tayina. Nali ku social media yasamiridde. Mwe bajja basiba. Era be nali ngamba ko Sereko recently nga nyenzo okulaba Honorable Sereko. Nenga ne junior nga watidde nnyo ne muganze Honorable Sereko kankubulire goliko jja wange. Ebintu ebirimu mothers byagalira ddala. Social media edda yanyumanga tegeera. Ne kati abantu banyivu abantu bayina entonde ennaku zino. Tibakyayagala boogerako ddala era nabakolaki nabayisonyiwa so nenge yakoze YouTube mu linnya lyange soko okyuse YouTube eyo manyi ko oli kunonda boyina mpaka lwamande saa muntu akosa linnya lyange I've worked so hard for this name omulaika muzanya n'okuzanya don't use my name you can use my content shege nenga abayimbi begwanga begasse bakola association manya waliwo sente teri kikolebwa mu Uganda watali sente buli wolaba abantu nga begasse waliwo sente kati abayimbi nabalabye mwegasse ne full figure ngoyogera nnyo mu kibiina ekyo gwe mwogezi wakyo so association y'abayimbi katusubire ku luno sente munazi anti mugenda kukola nga ba mobilizer mu kalulu Mwemuloza sente tubawaza bwerere mujja kunoonya akalulu mmwe. Mujja kunoonya akalulu kajje no muwozi musaaga. Sente ndoza muloza bayimbi tugenda boa za bwerere. Ekyo kyo mujenga mukimanyi. Government cannot support you nga tefunamu. Abamu kye kibaganyo gaggawala. Bakubuza mu nkoko zogenda olunda government efunamu kitewali. Kati engeri gye musazeewo okwegatta nga Edikezo ye president wamwe era katusubire tulaba tubanoonya mu bululu munajja ekirungi mubadde obedient kaka miliyoni nkulabyeko ng'oyimbira jenemoke bebekulu naawe nkulabye abayimbi abawagira Bob Wine temwabayita basigaleyo manyi sawa buli mbuzi kudda ku nkondo yaayo obwavu buli Uganda abantu banoonya sente fe tuli mu elections zaatandika dda obululu mu Uganda bwatandika dda tuli mu kalulu so n'olwekyo musicians
mwebale kwegattira wamu katusubire mu kiseera kino amalala mujja gejjamu muwuliziganye kisegeera ebintu ebyo by'amalalala ebyo bimugenda banno boogera toyagala boogere listen to one another big guy naye yamaze n'agendayo big guy ne obamaye abamu temuli bayimbi in fact abamu temuli bayimbi abamu kati full figure kiki kyakola mu association aina luyimba ki abamu mwerimbise mulimo era nze nga nazze mweyo meeting yamwe I can screen musicians and non-musicians. Yes, truth be told. Mu Uganda bamu temuli bayimbi. Nawulidde ne Eddie Mezaya naawe oyagala kugenda. Eddie Mezaya ku nnyimba ze wakuba. Oyinza ogenda ne weefuula omuyimbi Eddie Mezaya. Just bantu wamma butategeera. Eddie Mezaya tusaasire. Toli muyimbi. Oyine ennyimba zo bbiri zimala. Toyongerako lwakusatu. So tudiringe n'abayimbi. Saabayimbi abaagwa. Tudiringe n'abayimbi. Abayimbi abaagwa basooke bakoleki. Basooke baveemu. We want real musicians. Kati wetunaayita abayimbi abaagwa mwe mujja kujja. Naye tusooke n'abayimbi. Abayimbi abaddala. Bamwana Chameleone, Shiba, Bebe Kulu, Vinka, Spice, Diana, Eddie Kenzo. So ninga twatandika dda. Ekiriwo kati politics. Tewali kirala. Twakati president yakwata obuyinza mulala jenemoke. Buli omu alina okwetegeka. Mmwe abakyali mu Uganda enkadde. Ffe tuli mu mpya. Twakowa ebintu by'okubala abululu nga tetubitegeera ebyobufuzi twabivaamu. President 7 yu yaleeta mutabani we kati tukole ki? Era wama naffe tulina kutuulawo tugakwata yakola ki? Ffe kasita tusigalawo. Nze nabagaa nsobola okulwanisa gavumenti eno ku bintu bibiri singa eggala amabaala n'amaloogi. Naye tannabiggala kati mulwanisizeewa. How can I fight this government nga amabala magule ne loogi nzigule? Ye mwana enfuneki saagalangako kubeera president. Mu family yange temuli naayagala bwa president kati nwaneki. Abaganda mwe mwine entalo ze mutuwanga ndaba teziri na makulu. Genda olwanira ekibanja kya jjajjaawo byensi biveeko. Era kati kyovula nga tuli mukola ki? Tuli mu kwewuunaganya. Tetukyayagala kulwana ntalo. Buli omu abeerewo gyali. Twekuume nga tuli balamu. Gavumenti gy'oyagala ereka akusange ng'oli mulamu. Ninga apo tunaawo abantu basajja balaba basajja mivule batabuse. Abasajja baabo abasajja mivule. I'm following you, I'm not happy with your content. Ani yakuyise. Linda kozi chigula luji. Baga videos enkola zizo. Gendo limama lalo ganyoko nze tebampa byakwogera. Nze ndi freestyle. Nze videos enkola siza akasa meme. Ezange bwezi tebwezi basina gwempita. Awulidde nti kikulumye nnyo ekyatodda. Mayinze munemba manyi. Junior lero tekutukutegeddera tojja kuntegera kwa bino si byantegeerayo. Linda ko bwe nakola ezijja mu ntegerayo olidda. Nera kati nowadays we don't understand yera saagala mu ntegeere. Bwe mwategeera mwampaaki. Kamanyiro. Ti Junior yatutegeera byoyogera era tojja kubitegeera kwa si bibyo. Nze video zange zenkola. Abamu kumwe mulina okukitegeera. Tinina target market zina banyinizo abazitegeera. Kati don't force yourself here. Mulinde penge. Bye mujja kumutegeera. Nze njogera from uninformed angle of view. Nkuwa mazima. Kati
baba mbasoka bakuba bubina ne mutegeera that's not for you mulikira okunesi bako gwalaga okujjano kyateekwa mbujuni yabannange leero tetegedde atojja kuntegeera leero dencha twabyenjogera si kalabba segira si kalabba segira so videos zino tuzijja kukola makulu zijja kukola ki zijja kukola makulu edda mumulinde penge ne lumbuyi bati mwagala bino byakujjako saatujjako mu 7 ebyo abantu babikoowa sigira abantu bava mu byobufuzi abantu bali mu kulya sente zaabwe Uganda yensi abantu basinga okukyakala abantu bava mu politics people eating their money abantu bali mabala leero lwakutanira nange wemala nyenda politics twamuleka kati tumutegeera kati tuogereko ki byobufuzi budget yiyo yafulumye gye mwagala budget mulimu kyekikwatako okuva ebafulumya budget yasooka mpaka kweno eriwe ekyosiza obulamu bwo temuli kwa budget tebagisomera gwe budget kitegeeza abayine sente basigale nga bagagga abavu musigale nga muli banako budget yeggwanga kyetegeeza those who want to be poor will be poor those who want to get rich will get rich kati budget yeggwanga yiyo bagimaze efulumye kati kiki ekirimu ekikwatako gwe omuna Uganda ababaka bagisomedde mwami mu 7 kekivulanga politics taina wakwatirako politics muzannyo gw'abagagga kufuga bannaku simple buli nsi ebyobufuzi tebabireetangako kukola equality kati budget yiyo bagisomye ne mulimu ki era kutandika gamba sibanya bilioni 3 zigenda kukola nguudo ebinnya bibyo mu ebiri enguudo z'omu Kampala ebinnya bibyo bali mu bbiku babiraka ninga buli budget tuyisa sente z'enguudo bibyo tulenchi adamu abakola enguudo mu Kampala muteekeeko tulenches muteekeeko emyala ekise enguudo za Kampala butaba yako myala gitwala mazzi ne bwe munazikola era nga temutaddeeko myala era amazzi gajja zikubamu ebituli kali nawulidde ne luguudo lw'Ebukoma Nsimbi emmotoka gye ziyita nalwo lwatandise okugomba yes kazi toyiza kunza mu bintu bya budget mbuzije wano mbumbabuulire budget tebagasa mugirekera abagisomye n'aba naakola ki n'aba naatematema sente appropriation of money byo tebina ebikwatirako mu Uganda naganda mwewala ebintu ebimu n'okubidiscussingako kase awe bayambira mba mmala budde I'm wasting your time kubulire kakati zino ze bawadde amagye kakati ezagenze muherese kakati zino ze zagenze tezibina ebikwatirako gwe munansi sabirira kimwe enguudo baziteekeko trenches amazzi gagende enguudo zirekerawo okufa ekitta enguudo za Kampala tekuli myala amazzi gabeera mu kkubo ne zimugjamu ebituli so before you build them muteekeko trenches simple kati ekyetaaga engineer nange tamala atasoma engineering nkimanyi I don't speak bad about government. I tell you the truth. Nze njogera mazima. Siri mwogezi wa government. Sinza ofona opondo. Tompa milimo jo. Nze sijja zino live zenkola. Sizza kuwana government. Gwage ni mobilizer wenalemu. Siri mobilizer wenalemu. Nze ndi support our president 7 ne Gino Muzi. Simple.
kale lolwekyo bwe nzija wano sijja kwogerera gavumenti egyo mirimo gy'ofuna opondo era bwe njikola bayinza n'okunsiba impersonation so kakati toddawo okuntiisatiisa mbu junior mbu wano ndi ku mazima tulusi kirinawo keera kuba kyade baga ati mu nsi muno buli omu ajja kugaggawala kati ffenna tunaagaggawala ani anaakolera munne era obwavu bulina okusigalawo poverty is a tool ffenna tulina kugaggawala ne mu America abaavu gye bali gomanyi bawomolesa bali mu America lwaki tebabawaza bwereere ati mu mind zammwe just nze nzitikolinga you think we need updates on the killers of Isma. Update yanazikuwa mulala. Muleke Isma mule mirembe. Si buli kiseera ntujja kujja wano tumwogereko. Muleke jjajja ichuli awo mule mirembe. Kati ba killers bo bamanyi okola otya. Buuza naye ebintu ebikuyamba vamu by'ekisiru. Yenze mbakuwamba manyi. Tandika kuleeta bibozibozi bijja kutujja ku live. Bwoba oleta bibozi by'abakiira sibiriimu ebyo nabivaamu dde eby'abakiira bayinza n'okuba nabo kwe bali kuno toleeta wano gaboozi g'abatemu ayina mu abawandika bikomenti ebyo mu byegendereze mbu junior yuludayi kiwandiika olabe when I will look for you kya muntu banzijja kumulamwa mmwe omusango gwa Isma gutuuse wandi kooti buuza poliisi omwogezi wa poliisi enanga taliiwo lwaki oyagala nze abo abyogera toyina Facebook goza ndi musiru sitegeera era oyagala era onzizeeyo ssebwe nze tamale nze njogera ku bakiira nze bambike enkya ku ssatu muddawo muwandiike rest in peace nze sibangako musiru ssebo nze tamale neebuusa junior yuwono lumbu yezirist yamanyi lumbu ye yamanyi n'obutategeera bw'oba nteeka ebintu by'abakiira nze temubindeetamu sirina kyemmanyi buli alina kyamanyi genda ku poliisi era abadde n'omukazi junior nina kyemmanyi njagala kumiitinga genda ku poliisi tobimbuulira mbwa nti gwe mukwano gw'omugenzi mugenzi yali mukwano gwange ye kati olwonkole ntya genda ewa nnamwandu HenZa nnamwandu HenZa yavuddeyo dda n'ayogera buli alina information ekwatagana ku mugenzi gende ewa nnamwandu HenZa tondeetera bizibu nnamwandu w'omugenzi ye HenZa we baabeeranga n'oli omuwala Kigozi Adija be bamanyi gye nvuddewo omugenzi ne kojja Kakalaamu kati nze simma bye mmanyi nnyo ate era nga siina wamma nasigala wange budde bwakiro sifuluma bweru era tondaba nti ndi waka mbeera kati yakyuka mbeera mbi bantu bakoowu junior sawa 12 mba mu nnyumba oyinza okuntuma ebweru kati olaba tamale nava ku mwenge leero si lwakutaano sisobola fuluma ne wooba ofa omuntu otuuka n'otya n'obeera ewuwo nze nokonko n'obukonkonyi ewange kati nsula na nnyondo nabasaba poliisi nabasaba security baginnyima kangula amayembe gankuume don't take things for granted naye kati mubeera awo junior jangu otubulire ku musango we gutuuse
mugende ku side ewa mwami magambo sibirimu natya nnyo yes natya nti byabatemu ntambula amaga amasasi gafuusa amasasi wano oba wakafuluma oli akuba ekimundu ku mutwe buli ayagala ebintu bya jjajja Ichuli gende ewa Nnamwandu Saalaeza bw'oba obibuuza ye yasigalawo kati njogere ki naawe nga bwondaba juniya waabwe nze nali sitya naye natya era kati mbeera wange kitegeera nyingira misana ng'ensi eraba ntambulira mu takisi ku mutto abasaabaze bonna 14 banaabatta era takisi entuusiza ddala wange driver mwongeramu 15,000 bagamba okwerinda si butyesa naffe etambula egaludde musiru yatayiga nze tamala ewamma nayiga nentegeera nti okufa n'obulamu byeriraanye eggulu n'ensi byeriraanye sinikira amannyo mu kimu ojja kwesanga mu kirala eggulu n'ensi byeriraanye nali sikimanyi kyobugagga kye tulina bulamu gwanga kati bwe lyatuuka Uganda kati bwe yatuuka wamma era nze omuntu wanga juniya nva maaso muva maaso luli nasigalangawo lumanyizaani nze omuntu yenna kati bwangamba juniya vaawo nvaawo era luli nabadde nyimiridde awo ku kafe Javazi awo ku Total ekamwoca bino ebikuuma ekyase kiliko neki akavubuka gwe vaawo saamukayaniza yagenze dagaye juniya komawo ne mugandeka ongambye enveewo nze n'okwesemberera ng'olina emmundu nakyo si kyakyagala nejjako buli kimu kambeere ewaka mbeera wano nendaba Nickelodeon bwenva ku Nickelodeon nendaba Nacho Waludi ebisolo bwenva kulaba Nacho Waludi nendaba emipiira mbeera waka DSTV kati ye mukwano gwange nakoowa abantu bankwe si kyalina gwe neesiga si kyalina Uganda yatabuka obeera mulamu ku makya ku 7 nga bakubika nawe mu Uganda okyabu oli mulamu ne bakulaba n'okulaba banneyiba ng'otambula bulungi tolina wadde ewakuluma ku 7 oba ku CBS amasasi agavuze omugenzi tegamulesenga mulamu ku 7 oba ku CBS ku 8 nga bakola postmortem ku 10 babakola nteekateeka za kuziika wano mu Uganda bw'ofa abantu ne basigala nga tebamanyi na kikusse mbeera ku Nacho Waludi ndaba bisolo channel eri ku DSTV eraga bisolo bagiyita Nacho Waludi kwembeera era kati ensonda sente kugenda bweru kanye nembeereko mu America sikulimba Uganda obulo noga oba kanyende kyokka ekisinga okwewuunyisa abatufuga bo tebatya gwe babawuliddeko nga boogera balinga abatabiraba pozi nabo baali bayeekera so buli alina kyayagala okumanya gende ewa Nnamwandu Saalaeza ye yasigalawo mumugambe sente muziwe Nnamwandu Saalaeza naye nsi sina kyenjogera ne kojja Kakalaamu watereera baŋŋamba luli wali okaaba ng'olwokaba Kakalaamu ng'okaaba ng'omwana omuto gwe bamye ebbeere kati wamala n'oguma
neka kalamu ate naawe oli mutiitiizi gwe kimu bibiri okaaba bukaabi kakalamu kiki ekikaabya kalamu naawe wadde ate nange natya nnyo naate kakalamu naawe olimba ntu n'obulamu wamma n'obusajja obukulimu kakalamu you are not fit to be a man naalabya batiitiizi naye kakalamu oli mutiitiizi negwe nukaaba bwotyo buli kiseera kakalamu akaaba kati tukuwa ebbeere ffe twagumadda kakalamu ne Namwandu Saalaeza babeera babiri bwe baasigala content mujja kufuna mwekwase nnyo Omukama ffe weetuli abba wa content ate mnemwe baffe manne kakalamu nzo gatalina mwana kati nze Junior atalina mwana ngambe ki kakalamu oyina omwana naye nkaaba gy'okaaba ne muwala wundooza akwewuunya kimu bibiri kakalamu yaaba mukaaba watusobera maama naffe omugenzi yatuluma naye omuntu okaaba n'osirikako baatulangira dda amafuta agaatutwala okuziika senonzibu so byebyo munnange Uganda bwetyo bweri Uganda nsinzibu vaya gundi kati tugigenda mpola abasatu batabusa abantu bayine emundu ezo gabagudde eddalu bonna emundu oba tusooke tuzibajjeko tuzizeeyo mwamale tuddemu tubabale nkuba abantu gye beekubamu amasasi yeewuunyisa n'ogamba oba gavumenti emundu bagira bakwata ebiti nakyo si kirowoozo kibi bayizawe abasirikale emundu bazizeeyo omwamale bagira bakwata ebiti omwezi mulamba tunazibaddisa negwe omuntu n'akuba omuyindi mbu mulalu omuntu najja emundu ku CPS n'alinnya boda natta omuyindi n'alaluka bono abantu kati balalu people are mad but they're acting normal Namwandu Saalaeza si musanyufu ne full figure mulabya amwambalidde Saalaeza mulabya ali awo ali mu kulya byakulya bye twasigaza bye mwagala Saalaeza lwo ekikulumbisa full figure kyeki naye era full figure yasooka okulumba Namwandu Saalaeza n'oli omuwala kigozi n'agamba full figure n'agamba mbu simanya mbu oli omuwala kigozi mbu yava e Dubai ng'alingange eryanda mbu nga musiiwuufu mbu video za full figure bazidelitinze ku social media ne Uganda enyuma kwa ngambo zokka zezirimu era mbu full figure mbu atambuza bigere okuva ekibuye nebanange bw'oba oyagala okunyumirwa ka social media ba mu Uganda mbu full figure mbu atambuza bigere okuva ekibuye oli omuwala we yagambye ekigozi full figure tonvuma nze nziramu reported speech kati olutalo omunenga lubalukawo olwava okuziika full figure ng'ayambalira Namwandu Saalaeza mbu Saalaeza mbu simanya mboba mbu baasaba ssente full figure ng'atulangira amafuta agagenda okuziika nga ningamba Namwandu Saalaeza nkaluddewo okwambalira full figure yamaze n'amwambalira oli kigozi ye yasoose oyo adija namugamba full figure saagala omanyire otambuza nabigere okujja kusula moto irididi olutalo lwabadde lw'amaanyi neŋŋamba full figure nga tannazza muliro kumbe yawandiise dda mu comment kati olwaleero Namwandu Saalaeza akoze ka video n'agamba bino bye mutwagaliza ali mu kulya nkoko bino bye mutwagaliza
hati bino bye bibaluma simanyamu omugenzi bwe yavaawo mwagala Sara HenZa mbone nga namwandu Sara HenZa bwagamba mbu omugenzi bwe yavaawo mwagala mbone nesijja kubonaabona lwero nno olutalo kati oluliwo namwandu aganye okubonaabona zentalo za sosomi wentale endala kati neze fulufiga kyanazaako nengo olutalo lwa namwandu Sara HenZa ne fulufiga era ddo terujja kuggwa kubanga lwava dda nga n'omugenzi akyaliwo fulufiga yatandika dda okuwalana namwandu Sara HenZa nga n'omugenzi waali gozambo yakatandika obbawalana amale njogere bitono era ensi yonna emanyi fulufiga yali tayagala mugenzi ngera wamma yeeyisaako bweyisa nga woomanyi nti omuntu abeerawo ne yeeyisaako neera fulufiga n'omugenzi enkwatagana yaabwe yali ntono kati era tekikwewunyisa nti wamma omugenzi liwe yavaawo fulufiga yayambalira namwandu Sara HenZa n'ayambalira n'Adija Kigozi diwe lutalo munne oluliwo naye ng'ebyabaawula omugenzi ne fulufiga ebimu ku byali bibaleetedde obuzibu kasente ka mugagga wa kisaawa awo mukulu wange nga fulufiga ayagala kwefunza mugagga kati era of course wamma omugagga hamo talina buzibu buli omu amuwa era ndabyeko ekifaananyi nga namwandu Sara HenZa azzeeyo ewaamu kati ye fulufiga yeefuula mbu yatwala abantu ew'omugagga ate nga wamma omugagga abantu abamu yasangibwa ki ng'akwatagana nabo kati era nange fulufiga yali ayagala kwefuula nti yeyantwala ewaamu baamutema omwenda hamu yamugamba ono muganda wange babuuze in fact buuza basajja mivule buuza twalinze basajja mivule fulufiga omugenzi n'abagamba ono junior muganda wange ddala kati fulufiga nenda okumulaba nga tekimusanyusizza ndoozi ali amanyi nti amu mwesibako bwesibi kamu namugamba nti ono junior muganda wange taata tamale yamuzaala nenda okola nga fulufiga akyusa langi entalo zonna zaavaawo ku kisaawe kasente kati era fulufiga era n'omugenzi we yafa fulufiga teyaziika era fulufiga obutaziika bwe yali ayagala kufuna bibi osegera kwakati wamma ba YouTube ovuma baaki bagenda wamma ne baziika ate era taata w'omugenzi yali amanyi namwandu ono Sara HenZa ngera amanyi be bakwano bamutabani we kati ate amale neefa kati Donizera najja ewaffe era babeera era bamumanyi ti Donizera era wamma era bamumanyi nti munne nti munne byonna wamma ebyaliwo kitegeera kati lwe lutalo oluliwo wakati wa fulufiga ne namwandu Sara HenZa era Sara HenZa leero abadde ali mu kulya ka vidiyo mukalabye mwagala mbeere bubi naye sijja kuba bubi biki omugenzi bino bye yali atwagaliza kuba bulungi kubanga ye enkwatagana omugenzi gye yalina ne Sara HenZa yali y'amaanyi kwatwagenda mwaluwa mu bintu bya General Muhoozi omugenzi ne Sara HenZa baali bonna natandika okutegeera nti omugenzi ne namwandu Sara HenZa kiki ng'enkwatagana ya muggundo era kakati bwe twagenda eri mwaluwa nali ntudde mu motoka y'omugenzi ne bajingobamu Sara HenZa bwe nali ntudde we yatuula kwanze ne Sara HenZa enkwatagana yaffe entono era okuva mwaluwa Sara HenZa simunyeganga waliwo ebyabaawo mwaluwa lwakuba sijja byogera kaera kati tebisaana segera ninga Sara HenZa yeyangoba mu motoka y'omugenzi ekifo kyange kye nali ntudde mu Sara HenZa ne bakimuwa mwaluwa nensigala nga sirina mu motoka mwe ntudde neera nasirika nenkubira kasuku saamukubira nga ndi mwaluwa ng'obusungu bunnuma ne mugamba kasuku omanyi nti bandesse mpaka we nagenda ewa Uncle Toyota ne bampa emmotoka endala mwe nakola ki mwe natuula okuva olwo nenjawukana ne Sara HenZa oyo era naye mu kuziika nabuuzaako kakalamu Sara HenZa saatawaana mmubuuza ngamba owange junior naagula eyange
kati era waayita mmeka mpaka wamma bwe nagula eno sipaasi yetayita mu masasi gye ntambuliramu naye ng'era olutalo lwa Namwandu Saalayeeza ne Fulufiga lwadda nze nategeererawo lujja kubaawo kati Fulufiga akozesa advantage nti omugenzi taliiwo Fulufiga ekimuluma si YouTube Saalayeeza kubanga era Saalayeeza anyirira era munenga omugenzi bambi nga akyaliwo kati Saalayeeza oyo era alina ba YouTuber be yanyiiza nga yeefuza omugenzi abeera mu shuuti bali ne Saalayeeza drone y'omugenzi Saalayeeza atuula mu maaso naye nze nno nabitegerera mu Arua we twagenda jjukira mu Arua twamalayo ennaku oba zaali 2 oba 3 nga Saalayeeza asula wa mugenzi kubanga ffeffe nawama baatuwa woteeri mwe tugenda osula bino nga tugeze we mugendamu ebyo ebya MK buli omba muwa hotel babawa emmere bibeera binyuma bya bwereere naye omugenzi ne Saalayeeza tebaasula mu ezo woteeri ze baatuwa bo baasula walala kati Namwandu Saalayeeza kyovulanga ennaku zino muki munyiivu era baatutta amatooke n'ekakalaamu ne batwala ebintu mwabalabye batutta ebintu ne batwala gwe weewuunye lwaki taata w'omugenzi yawadde Saalayeeza interview n'ekakalaamu gwe tokyewuunya ne muyomba biki omusajja mumuleke awummule simanyi omusajja muleke awummule nze tamale mmanyi ebintu bingi just lwakuba wama siina lugambo neera siina lugambo just nze mbadde njogerako bwogezi munange mwe muwoza sibayo omusajja muleke awummule lwaki Saalayeeza ye yaggyeko omugenzi interview can't you see something hey mujja bitegeera mpula era nemukuziika oli DJ yayogera naye nga omugenzi gundi Saala Nankani ye yayina nze nesizikwasaganya bulungi nnyo na Saalayeeza ndozo baali alowooza banja mukwana so kuva mu Arua kuviira ddala mu Arua nga tugenze wenakoma okwogera ne Saalayeeza nziramu okubasanga nga balina omugenzi era bali bagenda wa mukulu wange amu ng'olwo sinagula na mmotoka kubanga nze nga sinagula mmotoka nabeera nnyo bambi mu mmotoka y'omugenzi ne Wisdom kaye nga bwe tubamu ne bambi tugenza shootinga oluusi bantwalako naddala Wisdom nga Wisdom bamukomya wali ewuwe kati Wisdom naga Junior mukoleki mumutwale kati oluusi era nga nvuga mmotoka za daddi wange kitegeera nengo era Saalayeeza taggwa mu drone yani ya mugenzi Nirange wa Isma Saalayeeza ye kati Isma okutabukira ba YouTuber omugenzi Isma Saalayeeza era ba YouTuber abamu baloza nti Saalayeeza yagamba ngo omugenzi ebigambo Saalayeeza buli we yagenda ngewo omugenzi akola ka juice Saalayeeza ajja n'obuntu ngero omuntu ayagala amaka wabeera umanyi omukazi anaawamba amaka yeekolakola obumodimodi bwe yeeyezesa bw'akola ki kati omugenzi n'agamba naye Saalayeeza buli wajja yakola emirimu ba YouTuber tebaagala wadde okwera olujja neekubira kakalaamu essimu ne mugamba lwaki kakalaamu temugenda wemba temulina ssente zitwala bintu lwaki temukola ki temwera lujja lwa musajja kale kwa YouTube oyinza okugamba Junior nzize kukolako interview naye sina kyenkuleetedde n'oyoza ebintu era bakwano ba Saalayeeza be babadde beefuga omugenzi kakalaamu mukwano nnyo gwa Namwandu Saalayeeza nga be beefuga omugenzi babo bakoze kiva e Bulaaya kitegera naye kakalaamu ffe nga weetuli tulaba kitegeera kale byebyo munnange byebyo neera akansubire nti siina lugambo
nze njogeddeko bwogezi naga nti Junior nina olugambo nze just wamaze embeera ano nentunuulira abantu kati bano ebibatabula birala kale mu Uganda just wamma abantu bayombagana naye ng'ebibayombaganya birala naye nga bo bakulaga nti kyebayombera kirala nze olutalo lwa full figure ne Namwandu Saala HenZa nalulaba dda naye nga full figure atya mugenzi ky'omugenzi ajja mwambala era full figure yabambalirirawo kati gwe weewunye lwaki full figure abaawala na Namwandu Saala HenZa n'Adija Kigozi weewunye lwaki nenga munange byebyo kitegeera just wakwanzi sina lugambo naye bingi nnyo era bennande bagambye nekansirike nayanye Junior toyinayo kyosirikira nze munaye abantu banneegobako lwa lugambo mbu Junior oyina olugambo wano enabagamba lwiki yali ankwana era nemukola ki nemugamba Junior nina olugambo wamma nkutumiddeko MC Lwiki President waliyo life banange nange era olugambo mune lubeereyo nga lunjo kyane ngamba obandu bawe ze just kale wamala akuba nsirika busirisi nenga byebyo Saala HenZa bwayingirira mu bulamu bw'omugenzi mwalu wangira Saala HenZa yalabirira omugenzi era drone ne bajengobamu najjira mu Land Cruiser ndala era nakubira Kasuku essimu nga ndi mwaluwa ne mugamba Kasuku omanyi nti bangobye mu drone Saala HenZa yali mu kifo kyange Kasuku nangamba Junior wandibadde ogula emmotoka yo paka munebwe nagende wa Genosale musale bannawo banne Genosale Katonda akuwa omukisa nampayo obukadde 75 nengulayiko emmotoka munnange spaasi empya teyitamu masasi naye waaye kanve ku bantu ndaba era wa benzi wa parkinga nange we parkinga tewali nnyo njawulo ebintu by'emmotoka kasite bange etambula ng'ekutuusa gy'olaga era yeebe eyiyo nze munaye sinza gula mmotoka nnene kati amafuta nteekemu wammagaliwa siigayina olaba sipaasi yeeyaka akataala kati olwo nvuge Land Cruiser era n'ogimpa ngikuddiza nze munaye saa bintu byakwewanika I live below my standards bandabe nga nkutta obujerikaani ku luguudo mbu V8 eweddemu amafuta sina kyendya kati enfune ziteeka mu V8 bantu kwewanika wamma bwewanisi wano baaziba waze V8 z'abalemerera baakusaasira bebekulu ye yasigazeeye amafuta geenwa googamanyi okitegeera sente zaggwawo nazirya kuba ne maloogi era baali bammanja nasasulako loogi awe nakulabye baali bammanja omwezi n'abasawuna kasipapa yali ansasulira baali bamusiba bannaye sipapa bambi naawe nno tulina kaye tugende tulambule ku sipapa wisdom sipapa yatubeererangawo bambi naye kati bambi sipapa naye ebintu bye byonna biweddewo sipapa ekyamusibya mpalana zansi abantu bakola nnyo ye takola ne mugamba sipapa lekerawo gaba ssente mu bantu sipapa yagaana na sipapa yalina ekisa fe abaalya ku ssente ze bambi twazirya nina n'abayimbi abaalya ssente za sipapa tebamulabanga nako mu kkomera tugende tumulambule ekkomera si kufa ajja kumala aveeyo atunyiigire nyende nambulanko siipa tugende tulambulanko siipa twalya ku ssente ze bambi nze sipapa kyemmujjukirako yabeeranga n'abakazi abanyirira oba yabajjangawa era sipapa nga akkubira sinaga Junior ndi wano muloogi ekisaasi jangu ninawo abanyarwanda era ogenda otuukawo nga weebali naye Junior londamu nolondamu nakusasulira sawuna ne bakunyiga omugongo mayinze tamale njagala nnyo sipa ne bakunyiga eno yonna bulungi nnyo omugongo ne bagunyiga nsiva mu zisipa ninga sipa byonna wamaaleka abisasudde
kati omuntu ngoyo bambi sipapa bwe baba bamusibye ogendayo bino byansi ningira sipapa talina sente zeyampamba bankole business bakazi boy abeeranga nabo obaani yabamuleeteranga Allah yamanyi ninga beera n'aba bakazi bino ebinyalwanda ebyo byenjagala ebyeruyeru bisava naga junior noga nobeeraawo ne bakunyiga sikulwabu ne bakwokyayo ky'omugongo manyi kati sipa zirina obukodyo mbu bakoze simanya ekizibu simanya eriotic balina package zaabwe ennungi so sente zaggwawo noonya kati ndala kola business kati government eno nagitegedde bw'oba toyinaayo ka business esaawa yonna ogifuluma saawa yonna government bagigobamu nategedde si yaffe ensente za Museveni ziwooma naye maama zituuka ne zibula oba kati sente ziri mu NADS oba palisi modo gye tuba tulaga so byebyo munnange bambi anko sipa tugende tumulambule neera sipapa era tonnenya nalwana entalo zo sipapa n'abantu ne bankyawa sipapa era gy'oli wamaze tojja kunnenya sipapa nakulwanirira nekutwala newaddadi ekiro osaawa 6 ne tukubira omunene mu State House sipapa saamutwala saa 6 ogw'ekiro ewaddadi ezana n'abaako omunene gwe yakubiranga sipapa bagenda kusiba naye nze gye n'omu yampita nanga junior va mu nsonga za sipapa gye no sijja mwogere yampita naye nga waali nangamba junior va mu nsonga za sipapa nabivaamu sipapa ze yakukweka ekyanja naye munnange era nze bayiza wenze ndabye ebintu naye mu Uganda woba oyagala gaba sente mu bantu yentandikwa y'okulemererwa era kigamba nnyo abantu mu Uganda tolina kweraga nti olina sente lya sente z'okwayatire ningamba sipapa sirika agenze wa president sipapa bamuwadde eki yasaba president ki sipapa bamuwadde looni sipapa yasaba motoka yokka naye bamuwa sente zaki yagaba president yetayagala sente naye kyemmanyi bamuwayo akasente nga transport ate be yagenda nabo ne bazimba omutima ne baddayo nga taliiko banenze nava ku nsi be yagenda nabo ewa president sipapa baddayo nga taliiko najja nangamba junior omanyi be nagenze nabo bazeeyo ne mugaa sipapa ava ku nsi bambi yabawaayo buli omu obukadde 5 ate ne bazimba emitima sipapa mpalana yansi ye yamuteeka gyali ninga sipapa talina musango nti oba wamma nti ali awomba muntu mubi sipapa muntu mulungi ne bantu wamakula banga gwe oli bulungi ng'ate byoyina tobisaana kati that kwemulisa butateeka namba plate ku motoka mbamuwadde SFC mukume ne mugasi papa oli musiru government yeye kuwa abasirikale nga teyagala kuketta bo benyini baba bambega bakuuma kuki ne mugasi papa bakuuma kuki oli governor wa Bank of Uganda sipapa okola cheche kuma ne mugaka kati bagenda kuketta era bwe kyali agenda okutegeera nti baamulya nga bamutuuse ku luggi neno government yabayeekera bose bo babeerawo nga tebamanyi jojja sente nze sirabyeko gwe bakuuma ayina mirembe mbwe SFC sibanina ne mugazi SFC sipapoye olanze junior sigiina era sigietaaga SFC ngekuuma SFC Special Force High Command ngekuuma gwe sipapa ali mbisiripa namutuno yaneera obutasoma kibi soka weebuuze ofumiitirize
ogaba minister ab'eggwanga abakolera eggwanga emirimu bo nga tebagina. That was his downfall. Nze ntunuuliddewa n'abantu engeri gye bagwamu ne nga leero bano butasoma bwe busudde abantu. Omuntu sirikira wooli. Abanyankole balina ssente wano basobola n'okujjuza ebisenge basirisa. Nze siraba munyankole ali kwanika ati kalakata. N'omuntu n'ofunamu miliyoni 2 n'otigomya Kampala nga lwaki tebaakwata eggwembwa. Tomanyi ssente is a threat to government. Tokimanyi government wevaako abagagga bagwa. Government yeegaba obugagga ate era yeebujjawo. Oyinza ogagga walanga government teyagadde. Enda obuuze wava munno ajja kukubuulira oba WBS akyagiina. Okugagga wala ennyo nakyo bulabe. Neno omaasa ssente mu bantu weeyita ki? Nga lwaki tebaakugjeewo ggwe? Batoyota balina ssente, Banzeyire balina ssente, baganda ba president tebaziraga. Ero basanga ku speaking nga banwa chai. Ba Uncle Toyota, ba Uncle Nzeyire babeera ku speaking nga banwa chai. N'omugamba Uncle Toyota kenkulabye nnyenda naki. Abakuwa miliyoni 5 ogende. Ningira bamma bazikuwa mu bubba. Nekati gwe oze olage ebisawo bya ssente teri awangaala laga ssente mu Uganda. Yentandikwa y'okugwako. Kwa ssente threat eri government. Abali mu government bennyini bo tebaziina. Bake kintu gani? Sasa ntategerekeka munonga. Wano tulina kufukamira batuweeko buwi. Wano tibagaba ssente zikujja mu bwavu. Olina okugenda ofukamire buli kiseera. Banne mumpeeyo 10 mumpeeyo 2. Gwata dadi w'abavuma yatuuka n'akoowa okusabiriza. N'abanne enkooye mumpeeyo ba mumpa. Yes! Miliyoni 10. Kati naye papa neera bw'atyo bwe yakola ki? Omuntu muna otuuka wamanuga nti banne mumpa oba mukola ki? Naye wano gavumenti etegeka ssente zijja mu bwavu. Era bakuwaako ne bamanya mu myezi 3 ojja kudda bw'otyo. Bayeekera the rebels bategeera ssente kyesobola okukola. Twatengera nabo mu those are tricks of 48 laws of power. Segeri. So nze kirungi mukyampaayo ku ssente bambi. Omusaala gwo musasula. Government eno sigiinaako buzibu. Kasala leko gye kali.